Omuyimbi wa kuno David Lutalo amaze nakkiriza amaanyi ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine g'ayina era bw'atyo olunaku olwaleero abukezezza nkokola n'ayolekera magere ogenda okusinkana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ogezaako okwetondera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne Bannayuganda abo babadde yeeyanyizizza era ababadde bavudde mu mbeera olw'ebigambo munnange byavuddeyo n'ayogera nti ye Uganda temukwatako ate nga munnange Munnayuganda Uganda gy'agamba etamukwatako munnange Bannayuganda basoloozamu akasente n'akola ebyo ebivvulu bye tulaba akola eby'okumukumu. So bwe tuwulira ng'ate ali mu kwogera kino ali mu kwogera kiri Bannayuganda baba bakuviiramu boyi wange. Bannayuganda obusungu bwe balina n'obukambwe bwe balina baba bakuviiriddemu era bw'atyo olunaku olwaleero ategedde ensobi ye n'alumba amaka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubaako okwabula okw'enjawulo kwafunayo era n'okubaako okwogera okw'enjawulo kwayogeramu naye asobole okulaba nga yeetondera Bannayuganda beyanyiizizza. Bino nno bitandika butandisi kano tekannagwa baba balowooza nti bye boogera Bannayuganda tebabiraba kumbe Bannayuganda babeerayo nga babalaba era babeerayo nga babitegeera n'okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine taata ate era manyi nti buli omu asobya abantu bano munnange abaaniriza n'abawa chance n'atuulako nabo ne boogerako nabo nabo baba bayinza okukyusaamu oluusi abamu balemerawo ne batakyusa mu ntegeera yaabwe oluusi abamu balemerera ddala okukyusaamu mu bye bakola naye ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tegeeza nti ye asigala agenda mu maaso era asigala muwanguzi anti His Excellency ye mumanyi ebibye byakweyisa nga taata era nga taata waffe oyo bannange twafuna taata omulungi ebintu byakola bituwa amaanyi bituwa value bitwongera okulaga nti omuntu gwe tutambula naye bannange ye mutuufu era gwe tulina okutambula naye. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebaza nnyo mukama waffe webale kukwaniriza buli omu ate webale kweyisa nga taata. Kino nno munnange kye kitwongera amaanyi kye kitwongera obuvumu kye kitwongera okusigala nga tutambula weewaawo abamu bakulaba ng'okuzannyisa bakulaba nga ekyokuzannyisa kyabwe naye ate munnange ffe tukulaba nga ekkubo lyaffe eritutwala mu buwanguzi anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebibyo biba byanjawulo era kintu kikulu. So David Lutalo ka video akakola tukalabye ukatambudde naye Bannayuganda nabo bakutadde woyina okubeera awo tusimbule embalaasi tutambule kasi totegedde ensobi yo ne weetonda nti Bannayuganda bo tebabazannyirako tosobola kuddawo n'ozannyira ku maanyi ga Bannayuganda n'ozannyira ku Munnayuganda akusitudde okujja gy'akujja gwe n'omufuula ekyokuzannyisa awo baba balina okukusomesa baba balina okukutereeza baba balina okukutereeza okuteeka mu line. So mwami yeekolera nawe tandikirawo osomese omukulu David Lutalo ava okumanyira Bannayuganda. Njagalira ddala ne bwe nnaasigaza abantu babiri abanjagalira ddala olw'enkyukakyuka ya Uganda mu abangi mugende kitegeeza temwali bange ye mmwe miyaayu mu kapa oba ntegeerekese bulungi ba sweet ntegeerekese bulungi ndowooza ndi ku minzaani essaawa eno mpima bantu batuufu abali mu struggle n'abatwerimbiseemu. Waliwo enkola ey'abawagizi ba NRM singa tubaako kye twogedde ekiri sensitive bannange baanammwe mugenda tutamya struggle n'ebirala ne gwotalabangako nga commentingako mugenda tutamya struggle Kyagulanyi weegobeeko abantu abalinga bano aleeteggwe agobe ettongo aleeteggwe agobe lumbuya aleeteggwe. So mbadde njagala obbategeesaako temukozesanga ebitiibwa byammwe kamubeere bannaddiini kamubeere nga bakulembeze bannono kamubeere nga bayimbi oba ettutumu lyammwe okukkakkanya Bannayuganda abanyigirizibwa. Nze wendi ku wankaaki nkiddamu nze wendi ku wankaaki. Kakati David Lutalo wambwa waddalu naye nga gwamutakudde nti kandaba ajja kukuluma. Waliwo abayimbi abawagira NRM nga Kaziwe Dani Ragadi betumanyidde ddala obulungi nti Ragadi wa NRM lukulwe era ng'akolera mu office ya Operation Wealth Creation ekulemberwa muto wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Salimu Sale Kale wakandanaho. Naye ku ffe ani yali avuddeyo n'ayolekeza ebigambo eby'obusagwa eri Ragaddani Kaziwe
mugamba nti tubuukira buli kimu okwogera ennyo si kwe kutwala entebe bali abaana bawalampa buli muntu naye Lagadi gwe tumanyi nti wa NRM lukulwe nga ye tetumwogerangako kyekiri kyegambye nti Wambwa wa Ddalu nga gwe omutakudde nti kandabe ajja kulumira bwerere ffe tetuli bagwi ba Ddalu kubanga Lutalo obaddengayo nga tukimanyi owagira mwami Yoweri Kaguta Museveni ate ng'era ddembe lyo by the way dembe ly'okuwagira Museveni naye ate si ddembe lyo okuŋŋoola abanyigirizibwa era lw'oliba ŋŋoola n'obatwala nti basiga bukyayi abalwanirira okufuna obwenkanya mu nfa z'abaana baabwe abalwanirira okufuna obwenkanya olw'okuba batuusibwako obulemu abalwanirira okuzza emmaali yaabwe yabawambibwako abalwanirira okuzza ebibanja byabwe kwe baasenda abafu baabwe bojja n'obagamba nti bazannya ebyobufuzi eby'okusiga obukyayi era mmwe temubiriimu baba bajja kuwa so Wambwa wa Ddalu nga gwe omutakudde nti kandabe mu butuufu muganda wange Lutalo aba agenda kukuluma kubanga Lagadi gy'ali wa NRM teri yali amwogeddeko kaakati Lutalo mu buli kika mubaamu abaana bakasiru naye nga kasiru oyo si musango gw'okubeera nga tayogera aba yatondebwa nga kasiru kaakati Lutalo tubadde tukulabanga kasiru mu kika era ng'ebigenda mu maaso tetukusabaako komenti yadde eddoboozi lyo kubanga tukimanyi nti oli kasiru kasiru lwasoose okwogera atandikidde mu kuvuma nnyina na kitaawe tumuyite tuti oyo kasiru lwasoose okwogera atandikidde mu kuvuma nnyina na kitaawe bw'ogamba nti gwe toli munnabyabufuzi era teweetaba mu byabufuzi era tebakuteeka mu byabufuzi singa osanga ng'ekibanja nga kuliko akapande nti this plot over this land is not for sale tandikirawo okunoonya ab'ekika eryo ettaka lye libeera litundibwa omuntu yenna akola statement nti siri munnabyabufuzi nga teri agimubuuzizza wallahi ya Mungu oyo yabeera munnabyabufuzi lukulwe kali akapande kenjogeddeko bw'olaba akapande ku kibanja this plot is not for sale this land is not for sale manya ab'ekika balinamu obugulumbo bakyanoonya kukkanja then batunde era bw'obeera buloka tandika okubanoonyezaawo ekyo kyekibanja ekibeera kitundibwa ddala kubanga ekibanja ekitatundibwa tekyetaagisaako kapande kati ne munnabye n'omuntu atali munnabyabufuzi teweetaaga kwekubira kalango David Lutalo obadde mu music industry okuva 2007 okuva lwasamba akaddi kapaapaala wamufulumya 2007 n'ahiitinga 2008 katugamba obadde mu music industry emyaka 15 ani yali akugambyeko nti oli munnabyabufuzi era ebbanga ly'omaze ng'osirise ani yali akusonzeemu lwaki kati weeteekako akapande nti nze siri munnabyabufuzi akabonero ak'essimbalaala nti David Lutalo kati yayingiridde eddala eby'obufuzi David Lutalo ekyo ekikutembye si lubaale kitambo muganda wange Lutalo ekyo ekikutembye okweŋŋanga bannankyukakyuka si lubaale ekyo kitambo kijja kwamuka oyagala toyagala kubanga kuffe teri yali akubangizaako ddoboozi lyo teri yali avuddeyo n'agala Lutalo ng'osirise nnyo teri yali akukakkanyizaako essaawa eno yeggwavaayo tetubeera mu byabufuzi byakwawula yabula mu bantu bannange ffe tuli bayimbi mutuleke lwaki tewayogedde ku by'abayimbi ekigambo politics wabadde oyisa kyaki mu kamwako nga toli munnabyabufuzi nze seetunda bannange nze seetunda yererere omukazi ng'oli hajati omusajja singa akukusanga n'akukwana n'omugaa nze seetunda nvaako nze seetunda kitegeeza hajati agamba jombo wowo oyambadde ga bwereere weeryamu kubanga ono abadde akkwanye bukwanyi tannagambako nti ssente mmeka okwesanyusaamu kati n'ono David Lutalo agamba nti si munnabyabufuzi David Lutalo senga nkubuuza ebyobufuzi kyeki osobola okukinyanikula bulungi singa nkuwa ekitabo ondefiningire ekigambo byabufuzi okingaziize ongaziize politics ongaziize ne bapolitician n'ekigambo politician omuntu politician yatya osobola okukingaziiza obulungi
mwana tufenna nojja kwesanga ngoba tetuli ba politician wadde nga twogera ku byobufuzi naye ate decisions ezikolebwa gwe bolowooza nti be ba politician ate munnange ziwunzika zikosezza bolowooza nti si ba politician kubanga decision ekolebwa politician yereetere emulago obutabaayo ddagala. Decision ekolebwa politician yereetera okufiira ku nguudo ng'ez'enguudo politician yaziri. Decision ekolebwa politician yereeta ebyensoma okukonziba. Kati bw'oba tomanyi kigambo politics nga tosaana kwawula muntu politician, njagala okukutegeeza ku buli munnayuganda today ali mu byabufuzi. Ebyobufuzi byo oyinza obutabibaamu naye ate byo bisobola okukubaamu. Waliwo omuyimbi yagamba yafanofa nti siri mu kintu wabula ate kyekintu kyekindimu. Ne bw'otaba mu sisitimu ya byabufuzi ebyobufuzi byo bisobola okukubaamu. Naawe David Lutalo oli munnabyabufuzi lwakuba tomanyi nti oli munnabyabufuzi olw'entegeera y'entono. David Lutalo matandika kuba memize emivundu Uganda niye yakwola nkwano gwange gwe mmanyi obulungi ndadandandadadde ebyo byali byabufuzi. Wali oyogera ku Uganda naawe gy'otokyategeera. That was politics though. Omuyimbi asooka okuba hit nga naye tamanyi nti akubye hit. Kakati omuntu yenna asobola okwogera ekigambo ky'ebyobufuzi naye nga tamanyi nti ali mu kukola byabufuzi. Tebatwagala batusosola abaavu babonabona mu kukola lwakuba Mukama bwagereka bw'atyo bw'aba yakutegekera bwavu. Epole mwana wa gundi bambi tebatwagala batulaba bule bani. Olowooza wali ogamba bani? Bebo betuweereza okutukiikirira ne batatufaako ne batuwerabira nga bamaze okutuuka mu ntebe. Omuntu mulungi kubalala naye nzaaganyi yeefuula alumirirwa. Aliwa ebyo byabufuzi. Genda weetegereze video yo janjaba. Genda weetegereze video yo janjaba. David Lutalo olabe director wa video eyo yalaga ebijambiya yalaga kibye ebyali e Masaka. Achale kwolwo wali prophet wabiragula nti bijja oba wali oyimba ku byali wammwe Luweero ebyo byali bya bufuzi. Kati ebyobufuzi osobola okubibaamu with or without your knowledge. Kyannaku nnyera kya buswavu nti abalya ssente ez'omuyiwa omusolo oba ez'abannabyabufuzi ate yakugamba nti siri munnabyabufuzi oli mugwi wa ddalo. Oluyimba lwe wayimba nti Silivia Ntabula ne lugenda ne lunoonyeza oyo omukazi Silivia Gomba akalulu lwali lwa mupiira lwali lwa lubaale ssebo lwali lwa church oba lwali lwa byabufuzi. So muganda wange David, next time bw'oba omantaala tomantaalira mu bantu banyigirizibwa. Situbeera mu byabufuzi byawulayawula mu bantu byawulayawula mu bantu. Waliyo ebyobufuzi ebigatta abantu oli mugwi wa ddalo. Kawaba Amerika essaawa eno Trump ali mu mbuga z'amateeka lwa byabufuzi. Kawabewa ebyobufuzi kitegeeza opposite. Mu opposite obeera ne opponent. Buli lw'obeera ne opponent kitegeeza temugatta ndowooza. Ng'ekyabaleetera obutagatta ndowooza ekyakutwala ku opposite y'oli n'oyawukana kw'oli. Waliwo obutakkaanya oba by'otakkiriziganya nabyo ne kibaawula. Kakati ebyobufuzi ni kesi tobimanyi bitegeeza kwawulayawula mu bantu. Bitegeeza kubeera ku ludda lulala nga n'omulala ali ku ludda lulala ne madiini oba mu bwakatonda naye eriyo ebyobufuzi kubanga ate faaza tasobola kujja kibuli mbwakulembera esswala olw'okuba tuli bumu tetulina kweyawulayawulamu. La ebyobufuzi kitegeeza kwawukana. Ebyobufuzi
kitegeeza buli omu kubeera ku sayidi ye n'omulala ng'ali ku sayidi ye naye ate ekiwayi kya sayidi yo singa kiba nga kyekyatta muganda wange tonsuubira okupuliikinga obumu. Nkiddamu ekiwayi kya sayidi yo bwe kiba kyekyatta Rita Nabukenya, bwe kiba kyekyatta Dani Kyeyune, bwe kiba kyekyatta Yasiini Kawuma, ekikolwa ekyo kye baakola kyekyasooka otwawulayawulamu. Baakola okwawulayawula mu practical. Kati ffeno tukukolera mu theory. Naye ng'abo be baasiga ensigo ey'okwawulayawula mu bantu. Kubanga botto omwana wange enkya toyinza kujja mu maka gange no preachinga unity. Ng'ate gwe omutima gwange waguteekamu divisioni. Kakati muganda wange David Lutalo eyo statement gye wakoze yalivudde mu muntu omulala. Oba ave Gomba, oba ave Kyotera, oba ave Kifuuta, oba ave Kyamakata, oba ave Lyantonde, naye nga siggwe David Lutalo oweeruweero. Nga siggwe Dawudi Lutalo oweeruweero ewali obuwangwa b'abantu. Abantu b'eruweero bakutunuulira ne bagamba bw'asirika kyalyokke wadde nga bulijjo kituluma, naye ate lwavuddeyo okwogera avumye ffe Magufa y'oli omwana Kasiru gwe nayogeddeko. Mu buli kika wabaayo Kasiru era si musango gwe okubanga tayogera katayogera ku bigera mu maaso waka, ne lwasoose okwogera n'avuma nnyina. David Lutalo gw'ayoshuwa abantu b'eruweero gy'ova eyo statement bagiwagidde. Are you sure bagifiirinze? Twagala byabufuzi bano bali mu twawulayawulamu ffe tuli bayimbi. Gwani akuyisa omusamizi? Ani agambye nti oli MP? Ani agambye nti oli kansula? Ani agambye nti oli ki? Ffenna tukimanyi nti muli bayimbi, naye nga bw'obeera omuyimbi nga toli munnabyabufuzi, Silivia najja n'akusasula ssente nti nnyimbiraayo akayimba, kitegeeza mu position mw'oli ng'omuyimbi osobola ate okuinfluensingiramu politically nti mulondo ono. Bwe kiba ng'osobola okuinfluensingiramu politically nti mulondo ono, lwaki we battajjakana nadduli munnaluweero munno togambako nti kino kikyamu era munnayuganda bw'akugamba nti kyogereko? Webale nnyo mukwano gwaffe muganda waffe yeekolera itungwa ogatta ku ddoboozi lyo eri Banayuganda abadde bagezaako okusomesa omukulu David Lutalo okusinziira ku ebyo bye yavuddeyo n'ayogera mbwera ye Banayuganda takola biki takola, naye nga Banayuganda be bamuwa akasente akamutuusizza w'atuuse era nga kyali kyonna essaawa zino mulimu omukono gwa Banayuganda. Bannange bantu mmwe tubeere n'okujjukira, tubeere n'okwefumiitiriza mu mitima gyaffe, tubeere n'okwebuuza ino Uganda fayini ya Banayuganda ffenna. So weewaawo nga Banayuganda bakuwadde omukisa okubakulemberamu mu kintu ekimu ne bakuwa sapooti yaabwe, bannange bayise bulungi. Banayuganda ffe abaagala music wo, abo abakulimbalimba abaagala okubuzaabuza baagala okuteeka mu kuba eddala, bannange si be bawuliriza music wo. Ffe Banayuganda ffe abamuwuliriza, kale kwegamba tuli bingi nnyo n'okusinga abantu abamu we muyinza okukirowoozaako, naye nga bambi tubeere bakkakkamu ate tubeere ne ku mpisa. Tumanye nti nno Uganda ya Banayuganda wamu, nsi ya muntu omu Yoweri, si ya muntu omu ani Museveni. Tumanye nti nno Uganda eno ejja kulamula, Banayuganda bajja kulamula nga owulira emisango gyatandise otuuka mu kkooti era nga kati wooli oli ku ntandaalo, Banayuganda bakutadde ku ntandaalo, naye nga gwe bino byonna gwabyereetedde singa wayogedde ebyo ddala ebituufu ebiruma ku Banayuganda, kubanga tumanyi nti naawe obiraba. Lwako abantu mmwe oluusi mwebuzaabuza, oluusi mwefuula abatabiraba, naye nga ffe tumanyi nti mubiraba ate mubirabira ddala n'otusinga. N'olwokuba mmwe muli mutukolamu kasente, munoonya tusoloozaamu, munoonya waawe muyitira, temufuddeyo ku Banayuganda, nebyemulaba mwefuula abatabiraba, naye nga tubategeeza nti kino kyo
awamu kye mukola mujja kiwulira. Bannayuganda ennaku zino be bantu b'osanga n'olowooza nti nno tebategeera kye bigenda mu maaso, n'olowooza nti nno bw'onaayogera kino bajja kitwala, bajja kireka awo. Bannayuganda ennaku zino baakyuseemu. Obagamba kino bakugamba kino kubanga bo bakambuwadde, bakambwe beetaaga kununula nsi yaabwe era bajja kuteeka mu ddaala w'olina okubeera. Ojja kutegeera nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected president wa Uganda omutuufu ate era omulonde president w'abantu. Yes, era bajja kutereeza mu layini ne bakuteekewa w'olina okutuula. Ffe bwe tuli tutudde tulinze nanti bagamba nti oluusi empisa zeetaagisa, twetaaga empisa, twetaaga okwagala bannaffe, ate ne bannaffe nabo beetaaga otuwagala. Bannange tweyagale naye nga twetaaga oyo alumirirwa buli muntu ateefaako yekka. Kuba lutalo bw'ovaayo n'oyogera bwe batyo obeeranga gwe munnange yeefaako yekka nti bya bannayuganda tebikwatako, naye n'oweerabira nti ate bannayuganda nabo bataddeko ettaffaali ddene ku buwanguzi bwo obwo bw'olaba bw'oliko.